kati Secretary General okero otya no wetunuzaamu akazindalo no tuwa such a kiddish reason no jituwa nafe noloza mu fena tugenda kubangalo. I am not going to be that. I will speak the truth and I will die for speaking the truth. Kubanga tukimanyi ne opposition ye nyini ekwatagana n'abasirikali. Temuloza ati government yokaye wamba ne opposition ye wamba. Atenzo kuambiwa kwange temuloza ati kugenda kuwa kwa government. Government njita mu policies. Bano betulabisa. Kuli mu opposition anayenga sitidde ku lwensi ekijja kijje. Ola Franka Senteza yafa. Then inzani I will die but I want to be remembered for standing up for the truth. Yo chenjagala. Njagala munzijukireko kwogera mazima. Sagala munzijukire ng'omuntu yabikiriranga. And sina kyentya ekijja kijje. Ne tujja bagamba ekituufu. Tujja kubyogera. Temugenda kusiriwaza banna Uganda. Kutuza mo lisenga vuddemu ngaddemu. Mwa bantu bati okuboogerako. Nze nja kwogera. Mushitegeera nja kwogera. Chairman Nyanzi, it is greed. Secretary General, it is greed. Namuga, it is greed. Buli agenda mu koti, greed agenda kulwana. Tebagala milioni 315 kubayitako. Kibatagala. Tebakulimba nti bagenda kulwanirira buwanguzi bo. Teri bannalubo bonna milioni 315 zezibalya. Kati bajja balimba bana Uganda munafe tujitandiko kubenga. Agenda kulwanirira kifo kya Kalempe South. Kalempe South yekola Uganda yokka. Yekola Uganda yokka. Soko jo tubulye sente zo bazi kuwa ogenda zitema ate motya okubenefitinga ba Kalempe South. Kale for the first time tukukiriza kule cha Mathias Walukagga. Kule cha Mathias Walukagga. Kyobokola. Kubanga Walukagga yaja n'agamba mbu nze bana mpa sente milioni 3 ngenda kwata sako ndekeyokko kwata abakyala omukatale mbaweekokko n'abano mbaweekokko nange ezifika 11 twale. Chairman Nyansengo wangula omusango ogwo ne bakuwa milioni 315 obuwanguzi abana Kalempe ogenda busa suluta temate masente ezo buli mwezi ina milioni 4 ng'amadaga temuli mu ddwaliro. Insurance za family balina gwe munansi oli wano okuba ngalo bagende nja kubuulira ekituufu ayagala kitwala tayagala kiruma ate nannumba kimanye nti kuluno sisiri wa kusinikirako mannyo. Tujja kwabika paka kulasiti kwa tukyalina bingi tusumulako busumuluzi. Diara fomu bannakawempe bazi kuŋŋaanya zonna tuzirina mwebale mwazi mpazi zino nzina ataddewo omugugu bwe guti si gwasoose okubeera ne DR fomu si egwe kubanga kakasa nti ekifo ekyo si gwakisoosemu ate si gwagenda okisembamu wabula tugamba nti no yessaawa kati fena twekwatenga bannayuganda oshegera twekwatenga bannayuganda tulwanirire ensi yaffe fena tubeere happy. Fe tujja kuddamu tukuwa ekifo ekyo neona abanga tuyagala kuvayo mu parliament tujja kuzimbirayo luumu tukuwemu ekisenge mu parliament omwo nga mwosula naye nga fena tuli free. Not part of you mukwate status quo zamwe financially mutereze financial status quo zamwe fe tujenga buli wezina atukanga buli myaka 5 mutuyitenga tugenda nti tuli banaku balangidde bagenda tuwayo mutwalo tutwale naku yaffe tugende mu campaign basibe batte bo bajje baligitimizinge. Ayo bikoma ku FDC not national unity platform. Bwe mamuloza nti mwatubikula amaaso tubakubirenge engalo ekyo mulimba bakulu. Someone is going to stand up against your fulale. Tetugenda kukkiriza muntu kusiriwaza bannansi kuluno. Lwaki His Excellency Kyagulanyi yagenda mu kooti mutubuulire kwanga mu mutugamba DR form muzirina eza president teziriiwo kye kibuzo kyensiiba mbabuuza teziriiwo. Muje munyonyole banna Uganda wetwava mu kalululi abaana we bakuŋŋanya DR form za president nga nange nali omu ku bo bazi etane baziteekaawo omutuumu bwe guti president ne bazikuba ebifaananyi ebyo mubirina ne bagamba banna Uganda kwe kuno okusalawo kwammwe bwe mutyo mwasazeewo ze zino DR form wadde endala bazibbye ze zino ze tulina nga zikuŋŋanyiziddwa bulungi ziweddeyo mu bantu naye ng'essaawa eno tukyalina n'abatukubira amasimu nga DR form za president zikyali mu field mu constituency ezammwe tukyalina abatukubira amasimu nga batugamba DR form za president bazirina. Oshegere ekintu ekyo mutwage ku DR form za president tukole press conference emu nga mwakula press conference batwala mu kooti okulwanirira obufo bwammwe tusabayo press conference emu ya DR form za president obasi ekyo fe tugenda kubeera forced
tugenda kubeera post okuleeta abantu abalina DR form za president bajje wano mu kamera bazirage ensi DR form za president bano tebazikuŋŋaanya tebakola kimala kuŋŋaanya DR form za president yezo we munabanga gye mwagala tusindiikiriza tujja kubijjayo fe twabagambye kulwa bannaffe abaafa I myself from the one wendia from the word go wendi futu soja gwe saaziika kaali ogwo bita Nabukenya ni abasigadde bonna bagudde ndaba bwenti naffe okubanga tukyali balamu maybe this is the reason why we are still alive eno yensonga tujja gikola with passion even fear even death won't stop us no kufate tekugenda tuyimiriza abaana bafa tubalaba bwe bati nolaba Franka senteza ng'obulamu bugenda ne bajja ne bakola speech ez'amaanyi nnyo mugenda kujjanga kola speech zaffe za kabi nnyo mugenda kujja kola nga speech za kabi kukufa kwaffe ndi abadde mulwanyirizi wa ddembe si kye mukoze okulaga nti muyimiridde naffe okitegera ekintu ekyo tuve mu kubuzaabuza bannayuganda tuve mu politics oyo bali bwe babaddemu sirina muntu gwe ngenda kuttira ku liiso ekyo nkikulayirira teri muntu gwe ngenda kuttira ku liiso ekyo nkikulayirira waba president yagenda mu kooti yali reflection ng'ekulaga ekifaananyi kye tulina okukola nkidakambwe yagambye talina gwatya nti oli munene mu kibiina kya NUP solongazi wokolera ensobi ye gyalaba nti sikisaanidde oba tekyetaagisa kibadde sikyetaagisa okukolebwa akuyisaamu eggaali byebigambo bye ate ntubadde tukyali awo ono n'agamba nti already fact asoose kwebaza nti basindikidde ba Natasha message ne batuukako kakati nti message eddako ya General Sale Musale bobaka kibuno bwatiika generali tugende mpola. Comrade ngenda kusooka kwebaza video gye twakoze olunaku lw'ejjo nga tugisindikewo abantu babiri Natasha Kalugire ne Patience Lwaboogo yabatuuseeko definitely omulimu wakoze bulungi amagezi ge twataddemu eyo video ekyamazima kiri nti gayamba bo be bamaama be balina abaana abagenda okusikira ekikolimo so baba bagakozesa oba tebagakozesa that will be none of our business wabula ku eno video comrade nkolera ekintu kimu eno video egenda tambula mu bantu babiri emale etuuke ku muntu gweyina okutuukako ali wakati wano oye kagwe njagala ompitire omuntu gwe njagala ompitire ku eno video simanyi mannya ge naye nkimanyi muwala wa General Sale Musale wano waali nyabo gyebale kyemanyi bakuleese eno video si yiyo eno video ya dadiwo tetugenda kumuweebuula tetugenda kumuvuma ate naye bye tugenda okumugamba si bibye tugenda kutika package ogitike dadi wo then package agitwalire mukulu we General Yoweri Kaguta Museveni kati maama gyebale bwe buno obubaka bwenjagala odownloadinge forwardinge omulimu gwo gwakakasa nti video eno etuuka ku table ya General Sale Musale General sibi otya kantukire ku mulamwa eno video egenda kutaasa mukulu wo obudde egenda kumutaasa sente egenda kumutaasa n'okumansa sente z'eggwanga mukulu wo General Yoweri Kaguta Museveni ayagala obudde buno kiri evident takyayagala na kikweka ayagala kufuna dialogue wakati we ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kansooke nkole disclaimer buli munnayuganda ali sen buli munnayuganda ayagala ensi ye yandyagadde nnyo okulaba ensisinkana e republic etali eno ya personal interest ey'ab'omululu Nobert Mao n'abasigadde ensisinkana ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne General Yoweri Kaguta Museveni nga zigenda kubeera national matters ku meza nga si nsonga za kweyagaliza oba za bibiina nga nsonga za ggwanga buli munnayuganda ali sen ate nga alina patriotism ekyo yandikyagadde ensobi jeno mukulu wo gyali mukola kwe ku repeatinga the cycle of mistakes nga alowooza zigenda muwa positive results ku kintu kyasinga okwagala ekyokufuna dialogue oba okubreakinga okulaba nga batuula ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu jeno nzikiriza nsooke ndifreshinge ku memory yo katono eggulu awo wooli ndowooza si wala n'aluwa
obulamu bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwawona okuviira ddala awo okutuuka mu 2021 abantu ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abafudde abattiddwa abasibiddwa bangi 2021 yekka mukyalina abantu bemukwatidde makomera simply mwayagala ku breaking Robert Kyagulanyi Ssentamu anafuwe ajje muteese. It didn't work. Nga tugenda mu kalulu ka 2026 you repeated the same cycle of mistake nga mulowooza nti bwe munaakikola you gonna break the man. Kati kamba taaseeko jeno eno message njagala ompeere mukulu wo omuŋŋambire ebigambo bino nti approach eri oppressive approach ey'okunyigiriza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu tekola. He developed a very rough skin nti bye mulowooza nti bimukolako byongera kumukalubya na kumugumya wabula kamba w'amagezi ge mutetaga kusasulira. Kyakubiri eno video jeno sali musale nsaba oba ogiraba oba oba osobodde togikolamu yadde edit gisindike direct wa mukulu wo kubanga amagezi agagenda okubaamu tiyetaga gasasulira ate nga ge magezi agaleeta results. Ekisookera ddala Jeno Yoweri Museveni wowe yagala dialogue wakati wo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bino byo bina ddala osooka okukolera ddala nga teri abikukase nga tewalina gw'okubidde essimu. Ekisookera ddala kusooka kuyimbula buli musibe gwe wakwata kuva 2017 2018 2019 2020 mugumu mpaka kati be wakwata ngolowooza nti ogenda ku breakinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ono tojja sobola mu breakinga toyina pressure gy'ogenda mumuteekako emumenye. Nzikiriza nkujjukize is pressure that makes diamonds. Bw'oba obadde tomanyi jeno nkimanyi omanyi. Ekyokubiri ogenda kukomyawo fayiro z'abaabula eza 2021 abantu 23 abatannalabika buli culprit eyenyigira mu kikolobero agenda vunaanwa. So mu bufunze jeno steps ezisookera ddala ku kufuna dialogue wakati wo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibigatta byonna ye respect for human rights. Kyakubiri to take your hands off the word democracy in our country. Ekisemberayo ddala kwe kuleka enfuga ey'amateeka okubukulana e Uganda oba okakasa nti ova ku rule by law n'otandika practicinga rule of law. Jeno Yoweri Kaguta Museveni tyonoona ssente zo buno bwa opposition bukulimba obukutuukirira nti waliwo engeri gye busobola okwogera ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mufuna dialogue. Ekikutuuza ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda kuba tomuwa kifo ogenda kuba tomutemera ogenda kuba toyina ky'omusuubiza soko omugye ekigere ku bulago. Yakugamba emirundi n'emirundi oyo yekka ali free yajja ku mmeeza okuteesa. Ate kati gwe nsobi Jeno Museveni gy'okola oyagala osooka osiba omuntu empingu omugambe kati ajje muteese omusibe tateesa. Tewaliwo negotiation wakati w'oyo anyigiriziddwa nga namunyigiriza wali awo. So Jeno toyonoona budde kubanga ekyamazima kiri nti obudde bwo oyina butono. Time is your very first enemy. Obudde oyina butono omutabani gwe wandyagadde akusikire ensi yamukyawa nga tonna planninga na kumuleeta mu bintu bino nga n'ekisinga okwenyamiza okumwetooloola tewali yadde omugezi n'ogwa asobola omugayidinga ku approach entuufu ate nga n'ekimaliramu ddala amaanyi tasobola. Jeno bino kambi kugambe teri agenda bigamba omutabani tasobola kubawa amaanyi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu waali. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne waabata kasita owulira nti akyali mulamu omutabani tasobola kubeera w'amaanyi. Kyakubiri tajja kuba kati Jeno nze kankutaasa obudde bw'omala ssente zo z'omala n'obudde bw'oli mu kumala. Sooka okole ku nsonga ezisookerwako yimbula buli musibe gwe wakwata ku nsonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba ye togenda kumumenya. Ekyokubiri weesonyiwa ekigambo democracy
okireke happening. Ekyokusatu, rule of law gigyeko engalo. For as long as okyali ku rule by law, okozesa amateeka okwekuumira mu kifo, okozesa amateeka okufuga, for as long as okyalina repression ne operation, for as long as okyalowooza nti osobola okubreakinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'onyigiriza abo abamwetoolodde n'abamukkiririzaamu, I have very bad news for you, General. Enkomekerero yo ye yaabo be wadda mu bigere, ye Obote, ye ya Idi Amin Dada. Ekyenjawulo ekiruma General nti odduse emisinde mingi nga tolina direction, omaliriza emisinde gy'odduse emyaka 4 ozze mu kifo kyennyini we watandikira, mu kifo ewasanga Dr. Milton Obote, odduse emisinde mingi emyaka gyo gyonna gino egy'obuvubuka, odduse oddayo wali wennyini we wasanga Dr. Milton Obote. You've simply run in circles. Video egwa bweti General, toyonoona sente zo, tozonoonera ku muntu mulala yenna. Kola ekintu kimu, kkiriza enfuga ey'amateeka ebukala ne Uganda. Otherwise Kyagulanyi agenda kuba oba mwagala oba temwagala Wolan. Nange ffe tubaawo kubanga tugakutuusaako gonna gatambula, era mpola mpola tujja kubanga tubikuwa nga byonna bigenda mu maaso. Bwino yeeyongedde okuzuuka ku mukulu mwami Okello Christopher eyatugumbudde abaana wano ku Kindagaten. Amawulire ge tufuna kigambibwa omukulu ono awangalidde United States of America okumalira ddala emyaka 20. Era kigambibwa nti omukulu ono, njogera ku mutemu, eno mu US yakolanga nga nursing assistant, era omulimu gwe yakolera ddala tombuuza ki ekyatuukawo ate alyoka aguleke awo simanyi. Era kigambibwa nti omukulu ono yatuusa obudde n'akubira bazadde be n'abagamba ayagala komawowa mu Uganda. Abazadde mbu okusinziira ku bintu by'azaakola baali tebaagala akomewo waneeno mu ggwanga Uganda, kubanga mbu mu 2017 yatta step brother we era mbu yamufumita mbu mu ngeri ng'eyo bwetyo, though tebaamukwata naye mbu era naye yamustabinga n'afa step brother nga beekwasa nti oba aliko ekikyamu ku bwongo, ebintu bwe bityo. So bw'agamba abazadde be ayagala komawo mu Uganda ne bamugamba sooka olindeko tujja kirowoozaamu biki munnange, ye yakomawo nga tabagambye mu November wa 2025. Bw'akomawo mbu yatuukira mu apartment mbu Bunga, eyo gye yava era abazadde be baamwekanga bwekanga ng'abakyaliddeko, ne balyoka bakitegeera nti yakomawo waneeno mu ggwanga Uganda. Mbu olutuuka n'agamba abazadde ayagala kgenda mu kyalo kulima, mu kyalo eyo oba Nyolo eyo. Abazadde mbu ne bamuteeka mu mmotoka ne bamuvuga ne batuuka ku kyalo ekyewaabwe gye bamuzaala, ne bamuwa ettaka ne bamulekayo alime. Munnange mundu oba yabayoko ka period ya bbanga ki omuntu atamanyiridde kulima, ndowooza yali alina ebibye byabala mu mutima, nze tombuuza. Eyo mbu gye yava n'ajja renting apartment ekyanja, era mbu apartment eyo abadde amazeeyo 2 weeks. Mbu nange wempulira olwo mbu lwe yali mu kyalo asisinkanayo witch doctor oba omusawo Omuganda oba omusawo w'ekinansi. Mbu agamba abuuza oba yali amwebuuzaako tesimanyi oba baali banyumya biki simanyi. Mbu amubuuza akoze eki okufuna obugagga obw'amangu. Kumbe omusawo kwe kumugamba asadaakeyo. Nange munnange temumbuuza saaliyo naye mbajumiza story investigations so far ze twakafuna. Kakati kwe kuveeyo ajja apangise renting apartment ekyanja, mbabadde amazeeyo 2 weeks. Naye ndowooza ekirowoozo kye yava nakyo eyo mu kyalo eyo ekyanja 2 weeks
ndowooza bw'abadde agezaako kubanga akola ki apatrolinga alaba wanaatandika missoni ye alyoke ajje wano eno asasuleyo emitwalo 18 nga wanoonyeza mwana w'ekifo n'agula ne padlocks 2 nga bw'olaba story nga we zitambula. So ebintu biriwo ebityo sofa amawulire ge taakafunako. Abadde awangaalidde mu US kumala emyaka 20 era nga nursing assistant. Kyonna ekyamutuukako nze simanyi era ndabyeko nga balaga ne driving license ze alina ne visa era nti mutuuze wa United States ajjudde, mutuuze wa America ajjudde, citizen wa America. Naye ndowooza oba embeera yagaana oba kiki ekyatuukawo, ago ge mawulire ge tufunye. So okusinziira ku poliisi yegambye nti bakyatunulamu na ku nsonga eyo eya 2017 eyaliwo gye yattiramu step brother we, byonna byonna baagala babitunulemu. Kati awo simanyi ekigenda okuddako, tujja kusigala nga tubawa updates. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde. Tujja kubanga tukomawo nabyo tuvaawo.